Alpha nankuba kama tukozeseza Housing Finance Bank Assurance nayongera nangamba ku Bank Assurance internet banking mobile banking agency banking mwana nabadde ndowooza mulungi birungi Hello kati neyonze ku mutindo gwa mungamba ndika Housing Finance Bank mukayina neka Housing Finance Bank erungamira ya Uganda. Yes, wolokoso mjetandike manji nyo atete musiwane wisdom kayesa natwe gatako probably neona ebo sigirinya Weekend taxi. Chinda musamba kasiti sasa tufemo mofo radio simbe mpologoma enunje edeme nkubuza ko yonajyo sinziro kula mpozi ngate ogitumbude obala kubula mpozi ngate otugoberera pozate kumikutu ejenjawulo fe tubagamba nti ekintu kiti kimu kyokka baba wetaga nti wolokoso obera mpozi ngate omufuna bulungi nnyo kusawa eno yenyini ku dakika omwende zakana kusawa sawa 3 ezokumakya nze sula senyonga Mr Mosquito haji titibya omubwati atenga mpozi mbera nyingira we sawa zino nenga tebera nde anko kakalamu aja kuberanga naye anegatako esawa yonna sobolo kubera mpozi ngate tutambuza bulungi ekintu kino tuberenga tukikubira ddala bulungi nnyonnyonyo naye nga mbaniriza nnyo abali ku Facebook live gye tuli nnyo ku FMMF page ya Radio Simba ate mpozi abali ku Bokati TV tubagalanya abali ku YouTube channel yaffe abali ku Radio Simba TV YouTube channel yaffe n'abali ku Uganda byogere YouTube channel yaffe tubagamba nti muli bakabinyo kale wetutandikira we wano wenyini naye nga sinatandika netagaatiriza olujubiso lumu okanga mbagamba nti wolokoso Chali wange bayaye bange mameni njababu sasinga mumpayo buddemu buli sexe muko nawe haji titi bya lutuwe mubogola bubogozi temwina wadde ne katharamu wadde akalola assalamu alaikum haji wafe omubwati wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bahajati bange mugamba mutya kati oba nkole ntya titi bya lutuwe ndutandikire wabanaye wenyini awonawe haji titi bya exactly as you have said. Kuruno abaganda bagambanga nti abika yabikanga singa obeera obisa omuntu nga mulamu ne kuruno kizeemu nti abika yabikanga omukulu Balamu Baluhagali obali eryo nditereezezza binsumbuwa naye olunaku olw'eggulo abantu batandise okumubika nga bagamba nti afudde mwana twafiridde mu accident ekintu mpozi ate ekyayongedde okubeera nga kitanula abawagizi be n'abamu kubamukkiririzaamu nti omugagga afa atya yafudde ki accident yemukooneddewa bibadde bitya wabula twagenze okukola okunoonyereza ng'omukulu Balamu agamba nti nze sinnafa nkyali mulamu naye simanyi lwaki abantu baagala nnyo okumbika bambika ne bakola ki ate simanyi lwaki babika kabenje kokka Balamu agambye nkyali mulamu abika yabikanga Buera kabenje nenga bakagala nnyo simanyi kusabire simanyi bakagala kabenje kusabire aho yayi ya kigenera cyawe kimanyi kati ndabazira newe byanye simanyi kwa umuyali kandi ko mlarata ko bitasai ayinga omanyira naye kasoli bulungi zamu amani baronya question I know. Kale nga bwomanyi nti amawulire gatambudde nnyo ag'okubika omukulu Balamu ng'ate guno gubadde mulundi gwakubiri nga bamubika wano eyaliko omukozi wa Radio Simba Katayira
weyaviiriddeyo kubanga ensanje ezo baje buvuddeko abadde akola ku leediyo ya Balamu wabula n'amugoba ng'omusango gwe yamugobera nja gukuwa. Yafuddeyo n'agamba lwaki abantu batubika kubanga ne Katayira naye nnyini bamubikako gye buvuddeko nti yafa ne yeebuuza bababikira ki babakola ki lwaki bababika. Njogera na Katayira wa muzimu gwa Katayira. Are you sure to find? Mwanattu ensanje ezo bwe babikiramu Katayira embeera yali mbi nnyo nga gye buvuddeko yagenda okulaba ng'obwavu bumuluma koyeka ye recordinga y'akatambi osanga siba akawanyi kali Bobi Wine ke yayimbako n'agamba nti bannaaye embeera enzita ndi bubi nnyo nalwala ekirwadde kiri eno kimbala embiriizi ngenda kufiira mu nnyumba kale nga bw'omanyi ab'amawulire bamu balina ttiimu waaka bwe batyo bakulembebwamu Sula Flex n'abeera nga mpozi Mwanattu akuŋŋaanya kasente n'emmere batwalire Katayira era bw'atyo baagimutwalira naye ate ekyasinga okubeewuunyisa ennyo nga gwe baatwalira alinga ataasiima agamba nti akasente kano ke baleese nga katini bw'atyo Sula Flex yali akyali ku mugano gw'okukuŋŋaanya akasente n'akazaayo gye yali akasoloozezza ekintu ekyanyiiza ennyo Katayira n'agamba omwana azaayo atya akasente Sula Flex nga alina omutima omubi. Nati olabika obuze nnyo kye bava bagaana era era ono yandibanga yafa. Nga kimanya nti bakuweereza akasente. Baali bakusevingira. Kale nno Mwanattu embeera bwe yagenda bwetyo ng'ekolera ddala yagezaako afune ku mulimu wa Balamu nakugambye omusango ogumugobya gwe guno omusango ogumugobya wa Balamu gwakufuka mu kaabuyonjo ya Balamu. Ziri bakuguliramu ebintu Basula Flex bwe bakuŋŋaanya.
yaja neyekwata nagamba tebintuka kuba obitunga egamba nze nakola ekintu kyange okitegese sokulwala sinyamanda sinyamanda naye ngaate nzina emmere negamba timunange kankola okutulamuga bibiri omukumi ngula amanda kubanga kufundisa mukunga egamba obulamu olimu wa batatredi naye mu mirembe giri ninakintu kwetukulirani naye musakonongolebera namunatobe naye abantu bankere enamba yange ndiku 0708 05 36 61 kakati aleka tibaganayoandika tebagambanga nti neera ali mu kabadi si kabadi amazima nga sikirumamu soakulesokunakulebalikire eza yugoepresentas zirayokuŋŋanyiza munabataka kuli simusayi muto nepasita zeyamuwa epresentas sente zero yomusajjayo wati wazizizaomusajja ezo sitima kati ekitegeeza bwe bayidde sente zo ng'okyali mulamu ate amabugo bajja gawoomerwa abaana bagenda batuula tebagalinze kubanga bagambira nti kataira afudde ebyoli zigenda kujjakukaaga agatekayagalatte onayakola akawanga kadongo kamu enyango ennyo omwenge akabwaddaano sigabawali amabugo balekenoku okusinziira ku Sula Flexible agamba nti Katayira musajja mulalu nnyo kubanga yamuyamba yali agenda kufiira mu nnyumba naye ate kyewuunyisa nti teyamusiima nga yamukuŋŋaanyiza akasente ate n'akaddamu kukanywamu bunywi mwenge. nze Sula wano Sula munno okusimba ogamba otya Sula manye olunaku olwaleero bwe baabise ba ne bwe baabikako gwe mwasomera ku sente naye n'afubutukayo Katayira Katayira akomyewo mawulire yankubidde ekenyini esimu n'agamba abaana abo omusajja oyo yankola bubi nnyo alina ettima bansondera bate sente n'azizaayo tagambye nti wazirya wabula gale yazizaayo n'azizaayo kandi sonyo nga nze kankululira oyo omusajja mulalu bizo byonna birawange twalina tuteeka mu naye omusajja ono munonye namujja nayo ekikajjo nagenda mbuuza munamasaka bali munamasaka oligino saafi rediyo simba okitegeera ne bandagirira eyo wansi mu kikajjo netutuuka ku muganda waffe oyo ngaembeera mbi ge mazima nalina akankana amaze kutubikiringa namba takolaki talya mmere nomuwa baganda wange nimbagamba tutalina okumusondera kasente otwamusondera akasente omukulu nemugamba era nezayo nemugamu naye batasa okusondera kasente naye bagala bakolere ka bizinensi olina okoleka ddeera eyinkamu atirisiti akakuwayo omutwalo oba ebiri agamba kale nalowooza nomunanga ategeera ddala ebintu ategeera tasa yawulira oba essimu oba yava mu gurupu omwo mwennyini yaga nti Sula alyeragana nakugula mukolo zasonze ekirivu nankubiranga mukasente zange banamye wakasolo obukadde babusatu namasaka kakkana nasegeza sigenda kola ki kuzirya n'abalwataano nenziraba mumeka zinongera kuzeetankula eki tuzikolemu ku bizinensi netugenda nayo netugenda n'abakyala oba omukyala osipatra n'abalala abatulekirako omukulu tulabeka nga tulowooza nti ebintu byateredde bulungi olutalo gye lwava kulu n'agenda agamba simanyi namubidde sente nina owayi kampate sente z'abasajja bw'atyo Sula Flex sente ze baali basonzeewo n'azizaayo eri abaali bazisonze wabula kali akasente akaali kavudde ebweru kye yakolako n'akamuguliramu emmere agimutwalire ekintu nakyo kyatabula Katayira namugamba omusajja anjiriza atya akasente kange yanimpadde kasi nze njagala kasi kumbe ono yali amutaasa sente bwe tutazinywa mwenge kubanga embeera gye yamusangamu yali akozze bwe bamuweereza sente ezamusaayi mutozo teyazizaayo wabula yazinguliramu ebyokulya obuwunga nabiki lwaki andowooleza omusajja omuzibu tetwalira Yesu kumuwooleza naye natuuka mu mbeera ya munamasaka nangamba yasoba yatwalira eddakiika nga 3 nga 3 namasaka tolyato kulyeko ku byokulya kati awantasekambeera wantalasa okumuweereza kasente ntumugulira ku mata ntumugulira ku bintu byali bingi bingi awo twamugula ebitunuzo byalinga bya mitwalo 16 n'ensiti nenjimulaga balansi yasigalawo zonna
Sabi yakuwa dola tamezi kwa nezi mutera kusimu kwa mutaka mutwala wa 35 oba 34 kisijukira bulungi kazozi wali basonze mu bana ba media niyo mazokunga kuba yatupesana ngamba sadenta ndala kana sonanga oshitega ngamba yekishimbi benzi jemu baganda bange we bali byo mu ya president anu nenji mudiza ya president bonna nekola ki nenzi badiza namasaka ni mu mala Uganda musajja oyo mu mutegere nyokola mu mukose bangi deni dola bana mu yabalema kali fabonula byokubbi ati agamba yetagawo akasenda kabera akakashi molusi yali okubeera kati nga talina manda naye tabugula ya manda naye bwamugulira ebintu byonna kati yeti yakola yatandika bikola butter trade mpa omunyonko wakawunga Mama Museveni wawulirira bino gakaba gakomba ngamba omukyala full figure munkwate bulungi akana ke yazala yakatuma Museveni kitegeza ye Mama Museveni full figure ne timu ye nga bwe bali bapatana mpozi omulimu ogw'okuvuma Bobi Wine bwebali mpozi jukira bantu bano bava mu people power ne beyunga ku NRM ne timu endala nene nnyo ne bagenda ne begata ku NRM okubeera mpozi ngate bapatana ku mulimu ogw'okubeera mpozi ngate bavuma Kyagulanyi na biki ebize bibaawo na buli kimu bwe bati abantu bano banoonyeza n'akalulu mu bitundu ebyenjawulo wabula wowulirira bino ng'omukyala ono mpozi ne banne ge bakaba ge bakomba anti akasente ke baali basuubira akasente tekannakola ki kaganya okujja ate bagenza okulaba nga mpozi ate omukulembeze avuddeyo lwakitula akomawo e Kampala alindiridde kulayira nga ku bantu abayitiddwa mpozi abaneetaba ku mukolo gw'okulayira n'ebikujjuko ebyabadde ku kkubo omukulembeze byabadde ajjabuuzako ku bantu nga bo tebateekeddwa ku lukalala wadde okubeera okumpi kino nno kyabanyiizizza bwe batyo batuuzizza olukuŋŋaana nga luno lwabadde lwa WhatsApp omukyala afulufiga Mama Museveni nasala waayite banne abaliremu ababuulire kiki ekiriwo bwe batyo nga bw'omanyi buli kitundu kibeeramu ensolima emu yafulumizza mu katambi kano nga fulufiga akunga banne abaye mujje kyatabuse dda Zako naimba kama nti mujje lubalusewo mujje bana abantu tebasimba bana abantu bali appreciate bana abantu babi bade bogera nga tumanyi nti abantu bano babi abantu bano kumanya babi olunaku lwaleero muzeeyi asimbula bagenda kumwaniriza ku state square ye saa 10 muzeeyi asimbula lyantonde atumanya nga asimbula lwakitula atuse lyantonde ali mu kujja bategese emikolo bategese pate zonna mu Kampala monna naye tewali muntu n'omu gwe bayise badde ku front line notagamba ko nti wadde isima olax jangu emireko wano obadde mu lwanyi baddewo mwisi full figure badde wano bajjo badde wano bivuro badde wano asibakato baddewo ngotekawo feso tekawo mubiri kati batuuse bakungulira batuuse babbira ssente bavudde ndozo omusajja w'ekisaati yategese bino ebintu bavuddeyo bali baniza muzeeyi bo mu mmere babeera ku front line naye wabeera otatu babeera ku front line ati bali mu mmere batandise okujaguza kuno kuliko PPS wa muzeeyi njaga kino mu kitwale omuntu asiime ku bantu temuli appreciate eri abantu bannange tuli banyiivu kubanga twajjayo fesitaffe tuwalo n'abantu ba NRM tuwalo n'abaganda tuwalo n'abantu b'opposition tuwalo na buli wamu twafuuka nga abazibe emisa tulinga batta abantu nene abantu akati nenyenyenyenye kewandika omwana nti nomunange jangu emirire ku wano kati mwagala okujjayo embuto Museveni abalabe musongole kati omusajja w'ebisaati alaga yategese ekintu kino guno si gwe mulundi ogusoose fulufiga okubeera mpozi nga ze avuma abantu naye nga bwe batuuka ku kulya oba ku mukolo egy'amaanyi egy'ekitiibwa tayitibwa era twabalabako mpozi bwe yagobebwa ku geeti e Munyonyo bwe yali agenze mu kutongoza manifesito naye abasajja bamugamba mukulu embeera zo tezituukiridde na guno mukolo era bwe batyo bamukasuka ebweru neyeemulula bwoto n'agenda ng'atolotooma ng'enkoko gye bamya amazzi botwalagekisokane sente tuzifunanga ensonga nemanyi twafuna sente tuwalanwa tuvumiddwa buli wamu batukyabonye ntulina sente empitirivu tuli bavubazu naye bokati ku mikolo gy'emmere bavuddeyo bade basunda agabuto balinga bino
muze tukole conference tulangira abantu bali twabagambeko either muze ye kenyini atweke enough is enough kitegeeza bije bagamba kujyo tibakosa abana basula kasasiro bye bitufu mbadde sirapula undaba utekibenga wanaona natimba timbawo ntekawo mizinda mjango kasera ntekawo sente zange kati bonna batimbya bayaliriddewo emyaka na biki befule mu budde babeerawo balinga abantu bano bali bannange twayira ekintu kyotamanyi twatomera ekintu kyotamanyi nze katika amabuliro mukyala Namboze, are these the useful gundi bewagamba? Ono ye wolokoso Fulume banange temufiireyo obwavu munguze omusulo gwammwe. Banange muzeyi Katulu ate oli ku kyekyo munange noonya musulo navvu kugimusa ku birime kakati mwenna abali eyo ebyo bifeeko naawe kati tukozesa bimmo ekigimusa ekikuwa kye weetaaga bimmo ayamba ekirime okumulisa obulungi ebimuli okukwata ate nga kyakufuuyira bufuuyisi kiyamba ku kirime okugumira ekyeya n'enkuba ennyingi kiyambako okugubako ekimuli ky'emmwanyi ate nga biba biwerako kikola ku birime byonna ebimulisa ne bikola ebibala kiri mu hafu liita ennamba ne liita 5 ekigimusa kya bimmo kisange ku maduuka ga Faith Agro Imports wali ku Container Village maaso g'omulyango gwa Cooper Complex ne ku Entebbe Road okulira na Good Shed okumanya ebisingawo okwata essimu 0751 oyo ye bimmo. Ono ye Sonko ne Saara nga bali ku kyemisana ekyennyamiza Saara yemmera zekuye ya bwereere oluvannyuma lw'okwekatankira juice n'okuweebweya n'enkoko bbiri Saara kwe kubaguka mbuye agenda bambi weebale zingenze Sonko ne yeewuunya nti mukabanga mpawuka ag'okuwulibwa bw'oti DSTV tetukuula tusawa 7 omuli ebisanyusa ebyensusso tukogiddeko okusiisa emitwalo 99 zokka ofune dikola y'ekidizapa ng'eriko omwezi mulamba ogwa access n'okuterayo kwa bwereere DSTV it's your break empeereza eno ekolera wansi w'amateeka ga Uganda Communications Commission. KCB Bank eyongeddemu ebirungo mu kuwola ensimbi mu bikujjuko bino ebya Christmas weefulire KCB Mobile Loan ewuleza ddala obukadde 2 ng'eno ogisasula mu nnaku 30 osobole okwewangulira ebirabo ebyakabi sigala ng'oli binojjo nyiga star 2 buli wooli akaseera konna amateeka n'obukwekkulizo bigobererwa. KCB Bank ekolera wansi w'ebiragiro bya Bank of Uganda nga ne ssente z'abakasitoma zikuumibwa Deposit Protection Fund. KCB Bank, go ahead. Ono ye wolokoso mu weekend taxi Weekend taxi. Savugiddewa ani gwe bakutte naani ani yakumenya ukani yonna mu wolokoso. Chenda musanva kasiti sasa tuve mu mwafa radio simbe mpologoma enonje edembe nkubuzaako gwe mpozi za kyaji tumbudde ate okugambye tuzifuna ku Facebook live ate waliri kufemwe mwefe nobera mpozi nga ate tufuna mpozi ate ku Uganda byogere radio simba TV ate mpozi ne kuboka TV njagala okubera mpozi nga ate mbuuza ku Richie Sebwadde ogambo kyawe UK we bali kubera mpozi yansula mu wanene ebizike bisatu nembi kulyako kalamu nebogamba nabirya Flasemba flaga mensogamba otya Kansala Sonko Muhammad Wall Springs yalondewa ku Monday Kansala Mbeke Juliet ogambo otya mpozi naye kansala walire Nansa na Migadde ate nembuza ku chairman Mulumba Mayanja Godfrey ogambo otya Kakoza Ronald Nyombi Amon Migadde ate Danger Sino na nkubuzako Kawempe ne Alex Mpozi ne Alex Kuditi Sola ate mpozi ne Nsubuga Po kale nayenga byonna gye bigenda amawulire tukyalina mangi nnyo ate nga ne mu studios tulina abagenyi ab'enjawulo abagenda okubeera mpozi nga ate boogerako naffe tumumunyemu ku nsonga ezimu kubanga kyabika ebintu tebinatambula bulungi nnyo okusinziira ku kampu ezimu newankubadde nga kakalamu wandibadde kaya soko obuze kwatuliza bannange abawuza ba radio lukola simba amanya gange yenze kayebuzito mutabani w'omulalo omubwate yakulanywa amato omutali mazzi yakulya kuseriraka twabeyo rengo okitegera mwava rengo nze mwana w'omulalo omubwate banaye congratulation muzeyi zedde mu congratulating muzeyi webale kuba kintu naye webale kutuvuga mu motoka
nakulabye ovuga eggaali bannaye ogirako okuvuga motoka yampaka nga bagamba tanavuga ku motoka obedde avuga mu andi kakati twabirinze ng'avulumula tetunabirabako andi kakati muzeeyi nomumanya avugako ko n'avugako mayiro 2 n'avugako awo ne 3 naye njagala okumukongulagiroti nga kyonna kyekiri bannaye bannayuganda tugumiikirize emyaka gino 5 kasita n'34 twagigumiikiriza naye mu byonna twagala okukongulagiroti nga president 7 andi n'ekisembe ensolo kyerabira njagala okuyozaayoza His Excellency the ghetto gladiator eyalinya ku mutwe gwa Bebewulu omusajja wa kabi mama atata babi osegera eyazaala omwana gwaita Kampala ekibuga kyonna n'akyetikka Bobi Wine ebyo byonna byonna obyogera olw'okuba olina gw'oliraanye anedda nakimanyi honorable akimanyi yenze yekka omuntu weenaalemu atali kidoli atali kidomola akkiriza amaanyi kyova olaba ogwasooka nali manya kukyala mukyala we yanvunaana nga ndi ku live nga mpaana omusajja honorable ne mbagamba era nkiddamu buli muntu yenna ng'atandika ku mwanyinaze genoful figure buli muntu yenna gw'ogamba nti no twalese beemupya babuyabuya ne b'owaana baali babuyabuya teriyo muntu gwosobola kuŋŋamba katugambe nga honorable Segirinnya actually is the best replacement era nze nsaba honorable Kyagulanyi waawo aba abantu kosa seepaaka bikoze bitya singa ayamba n'agiwa abantu nga Basegirinnya you know what ono katojja mubba wonookola ripooti n'oteekamu oluzungu olutategereka oyina omunnyonnyola ekigambo manya omusajja babbira nze nakola accounts babbira ebyo simanya mesireniasi simanyi bikoze kati Segirinnya n'omukwasa akakiiko ka paako bakosase teri bubbi bugenda kuyita okuba mwe babbira simanya budget ovu simanyi certified budget ono ojja kulaba nga obubbi butuweddeko sebo anko kakala oyingidde mu nyingira ya Kimpowoozi yingidde ne munywanyi oyingidde n'omunywanyi yasigazza katolu bwamwe bamuwujjizza era nga kabule nasanyuse noonya Rosias why nze kasannalaba katolu bwama ng'ali ne bakasuku ng'ajerega Bobi Wine wallahi neŋŋamba onaamanyiira buli muntu yenna yavuma Bobi Wine ate manyi nakyogeranga nga baje Bobi Wine abagamba oli dunamis omanyi dunamis agaba maanyi agabwatuka yakubye bwati panchi gwomanyi panchi zeyakubye akubye bwati kasolo panchi nasooka akomawo bwati nabuuka byabakama natuuka ku gundi yatuuse kunankabira nakabira natoka mpabwati namugamba ayudeya mpabwati andi nakabira yagamba ekiboga wano tugenda kuwangula 120 Bobi Wine talinawo kaluma amanyabo yakajjeyo mu kotokolido why Bobi Wine represents the views of the common man. Is a chichinjagaza Segirinnya. Go tugamba mutazi tula mutwe ya detu. Ali mukupira njala wa. Kati ngati nkubulire. Oli muyimbi wa. Yes twawangudde ne gwe tekikwe insandi second run atego watadde house arrest. Atego itomina. Sija jona lebo. Hata muna. Sija ayagala kwefula omwogezi wa Nuuku. Anita. Songa bana sebati babulunchi ovolaba. Mbadde sirikiri. Yamanchi nebwe bakapa muzika. Songa azogedde. Nze naga sirikidomola. Sirikidomola tukwaliriza. Nage. Leo na congratulations nange. Banange wewe. Okusinzira ku constitution. Ofukawo na lebongo maze ku. Ne cheba jawedde se. Era honorable. Kasaba bandikire yalinze. Chawedde ne wafiira wano is honorable. Amannya nze Segirinnya Muhammadi mubaka wa parliament owa Kawempe North Constituency. Andi musanyufu nnyo kubanga mumpise mu program eno olunaku olwaleero nzije tuwayewayemu because nsanze wata muganange kaye wisdom ng'ensonga azitematema kyobalaba bwe ntuuse nsiriikiridde nti ngenza okulaninga nti ate batampa muzima abyogedde byonna abyogedde naye nga Banakawempe mwebale nnyo mwebalire ddala obulumu mwampadde nze kiri sikiraba nkakalaamu nti kyasusse nze nabadde nnamba emu nze 2 nze 3 nze 5 nze 6 olwabalala nga baliwa nze 9 nze 10 abala batandikire mu 11 12 17 kugambye nabakubye beyond repair ate bana tusene mu mbere yo italo badoba style yo ne yisero ko badoba style kuba beyond repair ate bana tusene mu mbere gamba obusiramu gamba okuddiza wakiswata emitwalo ng'ebiri egy'obululu n'enjiwa bannange bano kwanageze tufuna kuliza tusaabwe abamba ina 2 3 2 4 ngamba
nedda sino Segirinya sibwe enkanya kanzirizeeko era njagala kuwandika electoral commission toleko ku bulu bwange emitwalo ebiri ebwe bannange baleme kunjingira nti Segirinya lwaki yatukanye bwati n'atatuddiza ngenda baddiza baganda bange ba opponents bange ngenda baddiza wetujidde Segirinya ayinza okubanga nakulabirako ku muntu gwe bayita Bajjo ebiseera ebyo Bajjo mu kaseera kano ne banne bakukuta nabo bakaaba kikuwaaki ekisookera ddala era ndi musanyufu nnyo kubanga Bajjo akaaba ate oluusi olumu bwe ndaba omuntu anyigirizibwa oluusi amaziga gatera okujja naye ku Bajjo ate nafunye essanyu ne full figure ne banne munnange nafunye essanyu kugambye njagala bongera obanyigira ddala amaziga gente kugambye njagala bongera okubanyigira ddala Bajjo yali eno waffe nga Honorable Kyagulanyi ateekateeka muwa kaadi ey'obwa meeya obw'Ennakawa Bajjo agire ku kaadi ya NUP era ekifo yali agenda kukijjayo Bajjo n'aleka eddobo n'agamba nti kiri ekyennyanja kye basazeesaze kali akawuwo kajja kunkolera okusinga eddobo kangene ndi ekyennyanja ndeka eddobo Bajjo n'addukira ku kyennyanja eddobo n'akola ki n'alireka kati Bajjo bw'atandika okukaaba olwero nga yaleka eddobo n'addukira ku kennyanja kati yakali adda kaggwawo libasanyulira Segirinya batugamba full figure nti be bali obwongo bw'ekibiina ekyo tewali naawe tebalina naawe wali twabeeranga nabo bube nga kiki kati Bajjo yakola ki kati Bajjo yali atugattako ki just kubeera nabo just formality nti kati Bajjo wali full figure wali ali twatuka mu mbeera egamba banange full figure singa asala eddiro nga tusabirira buli lusabirira agende anti buli lunaku nga bamukozesanga point of reference nga bagamba mweni UP bavuma naba full figure mweni tuba tuli awo ng'agenze bane twakola pate tetwagikolera mu nkukutu twagikolera mu mitima gyaffe twaselebuletingira mu mitima gyaffe era kola olwagenda abaana bako mu kibuga nga bagamba Segirinya yasimayiro kiki ekimusanyudde kumbe waliwo eyagenze bwe bamukozesanga wasanyuka naye olunaku lwe baali bakuma kaadi batugamba balwana nnyo singa sibbo singa tiwagifukanaawe kati amanyi nga balina maanyi kinaawe kati kyogaba baali eri ng'ate ne balagire eno bampe kadi ebyampeesa kadi ekituufu amaanyi g'abantu galimu nenga siga abafulufiga ekyokubiri n'obusobozi ekyokusatu neyali agaba kadi naye nga musajja mwesimbu nga naye atunuuli agoba nsonga nga tamala gagabagaba ng'agoberera nsonga kuba singa ali muntu mwalusanga teyandigekale n'olwokuba Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja omwesimbu musajja agoba ensonga musajja asinzira ku maanyi g'abantu taswa yagamba nti kadi ya Segirinya bagimuwe era kadi nempeebwa bintu nebitambula bulungi nnyo ate teyakola nsobi kuba kadi bwe yagimpa era windi nagijjeeyo singa yampa kadi windi netavaayo abantu bandigaye nti ago owa kadi yali mulema yali mufu nga bannanga abamu bwe banyuma bana ekintu okunyuma kintu kibi ekyankubisizza baganda bange benadde nvuganya nabo awo yeyo abamanyi kati badde bawummula nga bali muwulidde yagenze n'abantikkira Segirinya munne n'abandeetera bwe batuuse ne bagamba ati yadde gwe otutisse otuleese ne katutiikinga Segirinya bagenze nga batiikinga Segirinya naye n'afunamu obusungu n'agamba sijja bazzaayo gye nabajeera baweereza baasi naye bazzaayo yabagambye nti eyabatisse n'abaleeta gwe mwalonze nze nga nze mbatisse kati yaba abazzaayo wabaddeyo omuyimbi waffe nabaddeyo jjo president togamba nti omuyimbi anti ku saidi yaffe mweno program abeera muyimbi aba muyimbi kati awo gatta kati nze bwokyazizza muyita his excellency the president of Uganda omulonde nga byo obubbi ate ng'era obubbi omusajja afe enjala omusajja twasobodde okugendayo jjo ne muganda ngala nisewanyana nga tuteyo ku mmere kulanga muganda ffe tumutwalira ku kyokulya naye poliisi netulemesa okubeera nga emmere eyo tugituusa era eventually emmere eyo poliisi kati bagezi nnyo bakimanyi nti buli agenda bamulemesa okugenda buli bwotwalayo emmere ne bakulemesa ogiwaayo nga oluusi ogiwa batuuze kati poliisi kye baakoze bayise bakazi baabwe bajjayo waka ne babanga abatuuze babaawo mabbali kati bolukulemesa nga weekyanga ng'ogamba owaayi leka njiwa abatuuze ogiwa mukamusirikale abasirikale nabe bantadde awo bakulemesa okugenda gambye jjo ekyabadde ewaabwe ekyabadde mu maka gaabwe era bageze bonna ensingo zonna okukulemesa kwa nnaku nnya naye kati abasirikale abakumaali olw'omugwako ensikya bweti ensikya yonna
yonna bagala mukyusa batusalidde amagezi ssebo kati gowoza njiwadde batuuza kuamasirikale bogiwadde nabuuse luvanyuma njagala kuddayo manje enkoko yange manje kubanga nakizudde luvanyuma nti batuuze si be babitutte bakazi b'abasirikale be babitutte eddoboozi eryo lyatolose mu kibinja kyammwe omukyala mama Museveni yagamba ekisi yayogera naye ffe wetuwulira wetwatadde eddoboozi lino mu byuma byaffe gama akinga bulungi nnyo nti omukyala y'omwoyo eddoboozi eryo mu kibinja kyammwe mulinamu ensolima oba abantu bano bagafulumya basobole okubeera nga beit nti bafunireko akasente kaabwe ekisooka ekirungi tebajja kuneekwasa nze nzekko omusajja eyatandika okwogera amazima nze bankubako nga njogedde ku malende mu gurupu ezo nga njogeddeko ono Segirinya actually ne Kazibwe ne Hildaman ezimu ne bazinzijamu kakati eddoboozi eryo lirye naye ekisinga obukulu kyenjaga kugamba bannayuganda ne Honorable waliwo omuntu okutambulira mu ddinaayo nga okutambulira mu ddinaayo kwegamba dayinaayo oba mu Luganda kyeki waliwo okweyisaako batugamba nti balina sente batugamba nti balina amamotoka bagabawa ne batugamba buli kimu naye mwawulidde babagoba mu mayumba sigeza n'amayumba ge batulaga sigaabwe let me tell you ffe tuganye okutambulira mu kweyisaako mu ddinaayo nga twogera mazima era njagala okyogera wano nkiddemu nti mwanyinaze okuyomba ne Meja Kakooza Mutale Yonsobi Meja Kakooza Mutale akiikirira ab'amagye bangi abasobola okulaba nti baleeta muzeeyi wano ekampani bamuyingiza wano naye walaba nga lino lisajja lyabende erina agaviriri enajjera livuga V8 balikuuma balizimbidde kalina Kakooza Mutale ng'ali wali mu kayumba ke wali muyita ku Elisa Road ennyumba ye eri awo ne langi ya mulema that is wrong nze nabagamba nti nno nalaba Sergeant Kifulugunyu ng'agenda mu kiriniki ku kkubo n'asanga ow'ekigaali ne bamuteeka mu kigaali actually kojja gundi kojja wange Gashumba yampeereza n'ekifaananyi ekyo ng'amaze okundaba nga nkyogera ku mukutu n'akimpeereza n'ekiteeka ku woolu yange listen to me Segiri ani Kifulugunyu yasooka okuyimbira muzeeyi those people we batunulayo batinga gaana gali wano go tegakukuta oba galina mizimu ki tegakukuta buli naku bagawabuwi tegakukuta abo abantu abo nga Bakakooza Mutale bawulira bwekyo bola yavuddeyo osegera njagala okuwa advise president okulonda kati kwawedde emyaka gino etaano simanyi oba Katonda watuyamba ne tukimalako but let us listen to people kubanga ne bano bookozesa kati bafuuse useless idiot very useless idiot wakati bagenda kugattako ki babo tebakuta babo bakaaba wabawa kubanga kati wabawa nze kimi nabagamba njagala mugende bagenda yabawa juzi naye akyagaba fetwandi bale tubuuza gwe kyembuuza omuntu abeera atya ng'atambulira mu kusaba busabi ekintu ekyo Segirinya okiraba kyekinnuma tosobola nze nagamba Honorable nagamba abantu nti ku bantu abagala President Museveni am number 1 bazadde bange bana n'obuuza muganda bamumanyi ne muzeeyi wange bankuba amasasi yali akulembera post office y'empigi bankuba amasasi nga babuuza Kyali oyo kubanga ebiseera ebyo abagagga bajjanko ssente osegera naye nze nagamba nelisajja lyo lyogambye lino eritafa nendibuuza nti gwe waliwo FDC kakati lisajja gwe genda twetutambula President Museveni nemuga genda mutente mubuuze kai wisdom yani oba genda omubuuze family y'abalutirwankejje yetya naye nze mu State House siteekangayo proposal nti yani tebampanko nga basa nti no transport lumu bagenda ne bakola muzeeyi batwali ku Kinaga ngende wali bakola ki ne muga muzeeyi bwe ndijja ng'okutte basa yange mu ngalo ndigitwala tosindika eri osobola kunsindika eri ne bampa ekiwagu ng'olowooza bampadde ettooka I've never era lisajja lyo lyobadde oyogerako eri ekisaati banoonyereza okuggyako kye bakozesa Honorable nze bansibyeko okwogera ku mmwe bansibyeko mu biwattaka right now mu Luweero bantaddeko fayiro nti gwa robbery nseka noseka naye tebampita mu kooti lwaki mulwakwanga njogera ku Bobi Wine. Let me tell you, Bobi Wine kati now is invisible. Yajja tagenda kuddayo maama nyabo kati dynasty yajingiramu gwe olaba omusajja kakano kankogere mwe basajja mwe ndi wa movement munnammwe naye kankubule gwe tomanyi kiruhura omusajja nafuna obulubina waliwo police station kyesajja kwogera bali mu kunoonya ani yawadde omusajja obululu 7 naye ng'otegedde yalondeddewo banoonyeza n'amukwata kakati oyo omusajja if gye tuva ku kyalo omusajja gw'otegedde omusajja obululu 7 bali mu kunoonya ani yakabye obululu 7
kitegeeza waliwo ensonga yekirese bahonalebo Kyagulanyi yekirese Basegirinya nti bemuwaana basempijja kije batukoledde nga bakuba abantu ku nnyanja okubagira obatta nga ne muzeeyi akizudde luvannyuma okujjayo amagye nga Sempijja minisita wa agriculture simanyi fisheries azibandula ebikoze bitya nga talina statement gyakola Honorable Segirinya wangi ku mukolo nga guno ogw'owulira bakayaniramu tebayitiddwa baliwase okuyitibwa ku mukolo ng'ogwo abantu bano bali babagoba dda kugamba olwo omuntu watuuka mu mbeera bw'obeere omugenyi bw'okyali ewaka omugenyi bwakukyalira ewuwo n'owa abaana bonna emmere ye n'otamuwona asigalawo ng'atudde naye ng'omulengeri ejjala emuluma omugenyi ono bw'atategeera nti olwaki bali babawadde nze tebampadde yandibadde ndowooza yeegoba naye kanaga nti bannaye ndowooza kansiibule kati abantu bano indirectly babagoba dda ojjukira omukolo gwaliwo yali manifesto emunyonyo fulufiga nebamugamba nti olina kukomaawo nagamba nakuba amasimu ate kasula lumba ataani nakubaawo nakuba namugaa nti olina ne covid kati indirectly banoonya kye bamugamba bamwejjeko namugaa nti olina ne covid tolina kuyingira erimba genda naye ngaera kituufu fulufiga omutunulira bwoti olaba ngaera alina covid wali omuntu bamugamba ekintu naye Segirinya oyo aleka alimu ekisenyiga naye nga kituufu n'amaaso gamegegagize nga tigamyukiridde era fulufiga omutunulira bwoti olaba nga alina ki olaba nga alina covid kwega bamugamba ekintu ngaera oyo nakifaanana naye nga olwedde baali babagoba dda naye nyina ekintu kye neewuunya baganda bange nti ffe we twakulira mu byalo nze waffe Kaddugala gye nakulira nga mune bajjajjaffe ffe ababawo era jjajja amanyi okunkubira nga munange mutabani muzzukulu kasukaali sabbuuni nze ku mulembe guno wendabidde nga abazzukulu ate basabiriza abakadde omuzzukulu n'atega engalo ati alina okuwaayo ate nga yatega engalo kwegamba ekyo kiba kiraga bunafu osabiriza otya jjajjaawo noba nga jjajja gwomusabiriza banange tuswala mbabuulira mazima nofukamira n'omugabo naye jjajja nfa jjajja enjala enzita jjajja bangoba mu nnyumba jjajja munnange ate balina bye basaba n'owulira nga n'ensoloso zikuddemu n'essimu yange bwe twabadde mulaala essimu ne baginzibako olina asaba n'essimu sina zakanika mmotoka sina mafuta abaana babagobye fiizi yinza ensonga okubanga eri validi naye omuntu waga nti sina eya tayimu nebasaba neya time kogalo olwekkakkanya sina data ogamba abantu abo embeera gye balimu ebakola ki ebagwanira era nze ndi happy nnyo kati waliwo eyeewayiriza nti ayina ente yagenda kiraalo kya munne neewayiriza nti ayina ente katugenda tutegeera kati nti ayina yadde yalaze ekiraalo n'agamba bagenda zisala nga ani akugambye ezo polisi saati nga yazimuwadde azisaleko saati omanye azikalu tebakyalya nnyama ente zaalina za mpumumpu omanyi nze nakulera Kaddugala twalinanga ente zaffe ezo ez'empumumpu z'osimba bwoti n'ogamba nyina ente yange naye nga woogireseera ekyo gisanga ente endowooza zeboogera kuba boogera ku nte ezo batuufu baba boogera ku nte ezo batuufu nashibaga kato bazimuwa banamusangana nga Segirinya ayagala kubba nte zange nti munnange ente z'empumumpu Segirinya ente z'empumumpu Segirinya nzitwaliwa wangisemu mu kalulu ke tubaddemu entertainment ekugasseeko abayimbi bonna abali mu ne talk shows za entertainment zikugasseeko nga gwe agenda oyingira mu parliament saidi yaffe ya entertainment ogenda gigasaaki ekisookera ddala kibuuzo kyombuuza kirungi nnyo Segirinya ndi product ya entertainment because mbadde munkyaza mu talk shows era nakati era onkyaziza ondesenga MP naye ate ondesenga musajja ya ati ti musajja nange nasoma nno mawulire n'olwekyo kati bwondeeta mu show nga zino oba ondeese tutunde perspective ya entertainment ekisooka abannabitone eddoboozi lyamwe libadde ttono nnyo era ndi musanyufu nti muganange Geoffrey Rutaya yayiseemu nembeera musanyufu nti Kayemba Solo yayiseemu Segirinya nempitamu eddoboozi lyamwe ligenda kubeera represented temugenda kuddamu kunyigirizibwa kati kakalaamu wadde ova wano n'ogenda okola interview ku Segirinya eya entertainment poliisi nejja nerowooza nti mwogera ku byabufuzi nekuba emiggo Segirinya nga nawe az'okuja ku interview bakuba twagala okulanga eddoboozi lyammwe ery'okubeera nga temutulugunyizibwa because goli munnamawulire temutulugunyizibwa tulituusa tugaye nti munnamawulire akubwa atya emiggo ng'ente kubuulira mazima mu nsi yonna ne boogera mu lutalo nga amasasi gatokota omuntu yekka abeera protected abeera munnamawulire naye wano mu Uganda
kati era kyokola nasoma mawulire n'omwana ogga practicinga lwaki nagenda okola ngimbo kati kati zira kuba munnamawulire nyingi nnyo okusinga zira kuba munnabyabufuzi kubanga oba olina byokutte kati nze Ssegirinya bankuba kino naye gwe balina okulaba kamera bajasa balina okubuuza obujulizi bonna balina okulanga babukujjako ebyo byonna zibamba okukitegeeza nti eddoboozi lyammwe lirina okubeera represented ku floor ya parliament era eddoboozi lyammwe terigenda kutuulibwa because mwasindiseeyo abantu abagenda okubeera nga balipulizenteesaayo kubanga wabaddewo abakubamu ebituli nga bagamba munnanga abantu kyobola mbadde rodi kansala ekisanja kimu mu kansa ogenda ononye mu ansadiza kanso Ssegirinya nabadde the first okubeera nga nze omusajja asinza odelivaringa ku gulawundi ate ne mu kanso mwennyini nze nkulembedde kati mu parliament abasajja ngenda bayisa bubi era kyobola bannagambye Ssegirinya njagala kifo kya maaso kuba bajja kuwoza ate Ssegirinya nga tumulaba juga ne hayiti yange eyo mba nsaana wano mu maaso naye okumanya ngenda kubeera mu parliament nga ndi muzibu bannange ngenda kuwanika omukono guno omukono gujala tukukubanga ndina nyina okubeera nga buli kiteeso kyendabanga eddoboozi lya bannayuganda lirina okubeera nga lituuka nga nteesa njaguzi zikabuzizisibwe Honorable kankubulya nekino omanyi bajeregerera nabagambye muddeeyo bwe muyita abaakabi bakoze eki gamba nebatwatandikira wano wabakabwabulu bwe baali abaakabi bano be muwaana baali tebateesa kayowizo mutogenda wala mu covid-19 nga abantu balina kyakulya genda mu kawempo obuuza omuntu yawabantu emmere eyokulya mbadde ngenda mbyawo nenzijjayo abalwadde abakansa nembaleeta neŋŋenda nenzijjayo abakyala baganye omukyala agenda kuza talina ssente nenzijja nemuleeta nemujjanjabisa kyobola akayowizo nze nsangiddwa nyina emmotoka nga nfuuse mp essente ze batuweeza emmotoka obukadde 10 nagambye ngenda zikwata nesigenda kugula motoka ngenda kukwata ssente ezo nzitwala embakyala batunda kasooli abatunda gonja abatunda lumonde abatunda ennyanya busako bwabwe mbwe empowering ngende abavubuka abalina organizations abagala okwekulakulanya ntoleko miliyoni nga 2 nzibawe beekulakulanye ngende noonye families z'abaana bafiiridde mu struggle lita Nabukenya Yasini Kauma Ziggy Wine okimanyi yali artist yali muyimbi families zaabwe baleka bamulekwa abo bamulekwa nyina okulanga tubaterawo long lasting projects sibba wa kyennyanja kigwewe enkya naye baterawo projects ezisobola okubeera nga ziyamba families zaabwe n'abo abaana okubeera nga basoma n'okufuna ekyokulya ekirala ndabenga ngula sanitary pads nzigabe mu masomero ate ne mu byalo naliyo omugana agenda kunekwata abaana bakozesa bisanja bakozesa byayi Honorable kakusabe nze kano kamusabe kano nze kyenasanyuse naddala nze omu ku bakulembeze ba artists wano ndi board chairman ku Uganda Performing Rights Society awo mbadde UPRS kyembadde nkusaba twafuna omukisa nga Honorable Charles Bakabulinde yatuyambako yatutwala yakwata abakulembeze ba art n'abatwale wa speaker nga naleeta ekirowoozo mu speaker Katonda n'atuyambira speaker n'akiga president yagamba eno entertainment industry yetaaga ministry oba ate si mudde ministry y'abavubuka ono omukyala atufuukidde ekizibu mugigatte tukole entertainment ministry kubanga erimu ssente nnyingi eyongera giretanga matter of national importance ekyo kikulu nnyo kubanga ssente mwetaaga omanyi lwaki nasanyuse era nze nayimiriranga bwenti banange ne banvuma ne mbagamba Jofre Rutaya oyo kayemu kati waliwo omusajja eyasejereze kayemu ne mugagwe tomanyi kye bayita ku managinga bayimbi nga Rwemba kakati olaba ono manager Roger Spice Dano okubanga kakati ne Shiba amwegomba omanyi gwe oyo mwana okutambula obutambuzi asinga ne baminisita abamukuuma naki naye kamusabe ku kino kyokka etteeka lya corporate law lyayita etteeka we liyita buli tteeka we liyita mu parliament bateekawo ekitongole erikiteekesa mu nkola kati mu nsi yonna tulina kye bayita corporate board Kenya corporate board USA corporate board bwano we baaliyisa bwana mwalimu abaagala okufunira mu art we bamala odiyisa tebalobinga tufune board eriteekesa ki kyokola omuntu agenda ali ku majestic naye wenyini omuntu ajjeeka wembi naga terako oluyimba lwa Bob Wine terako n'olwa Shiba nasisula emitwalo ebiri nga yamanyi ssente ezo zigenze wa Shiba oba wasinde wa kumbazi wa Dono twagala nze kyenkusaba era ngenda kutambula Jofre Rutaya baani bonna ate ne bammeya bafa bagenda okufuuka nga nga Sam Mathias Walpaga mbasabe ekintu kimu mutuyambe corporate board gye twetaaga mu Uganda abaana baffe babe nga bafuna ssente okuyita mu bitone byakituufu endakiika ezisigaddeyo njagala twogereko ku kamiliyoni kamiliyoni wange yannumye
Lwa bana soko mokereko tujira nayenze kimu kyokka njagala neme Crime Katero wuyo yali awo nze bana ekambabuulire nabadde sisobola kukkiriza era nze badde bajja kundira ku bantu babiri Elias Lukwago oba Chameleone nabadde sisobola kukkiriza we nale mu munnange Ragadi nabadde sisobola kukkiriza katika yawo tutabulira abantu bagamba ati ndi we nale mwatali kidoli nze tosobola kunga ati katulira kati nzija wasegirinya mpakiro we nale simumanyi naye bamuyita simumanyi kati nzija kampani nale ze sogera nkona malende oyo muwala muto mugezi lawyer ajja abantu makomera nakatikinze bwete ate ne mega sure sikafu katulira akantu kano ogamba ekya Chameleone saba mwabadde mugenda college era nze sawa actually omuntu when you people sawa gide na beast nkubulya mazima era nze nabadde nga Elias Lukwago wakalya oba Chameleone Elias Chameleone ekyamumpakiza kimu nti President Museveni wayitamu oyo Chameleone asobola okulinya ku mmeeza nga mugamba president ekola emyala Bobi Wine abakuyitamu Chameleone shate kati tuba tugenda kugira amazzi osegera naye kyannumye kubanga bw'amazima gonadde mpagira era nze Chameleone mugamba I congratulate you kuba Chameleone togenda kuddamu kufuuka ekifo mu 26 osanga tujja kitwala naye at least Elias akiddamu kuba Elias oyo mulaba na biro yankola bubi kululi bwe bamulonda nga yeekutiza ku musajja wammwe teyakomawo waliwo omuntu yatugamba yakuteekamu ssente mu byobufuzi byo omukyala amanyiddwa nga ali Sweden twamukolako wano nga yogera ebigambo biyitirivu yasabye afuke ati eyokubiri nga tuli wano mu yafuna naye tatulekemu kakati mu swag eno gye mbaddemu mpagiddwa abantu bangi nnyo abamu mbamanyi ate abamu sikola ki sibamanyi so kati buli muntu oyampagidde bwaga nti bannange segirinya olina nange olina okunfuula ati bannange mugongo ki ogwo bannange segirinya ngenda kuba kintu nga nkitambuza nti ekyo kubanga buli muntu agamba segirinya nange nsange y'abakyala bangi segirinya nange nakakuwadde muli nange badde nkuwagira abamu bali eyo boogerera mitima gyabwe bambi nange segirinya badde mumuwagira kati kasikalamu okujjako ng'ogamba nti oba nze ndi ki toyagala bawagizi balala ogamba ndi ki olwekyo mwebaza mwannyinaze abanga yampagidde very good njaapuliciatinga naye nze nasangiddwa nga nyina mukyala wange waka mukyala wange twakkaanya naye kyobalangira Kyagulanyi Robert Sentamu nga pulezidenti w'eggwanga Uganda ngenda kukuzzaako era netukikkaanya ngenda ati olwomba nnyina essanyu n'amaanyi olugabaamu osanyukozaako buzza bwensanyuka nzizaako buzza naye mugananga amaanyi geesazi oluvannyuma lw'okubeera nga mukama wange nakatiba kyamugalidde mu nnyumba n'otwanyi twembadde nnyinamu otonotono tonna twabuze kati siina ssanyu lisobola kunzizisa ku mukazi ali mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu tanaba okulangirirwa nga pulezidenti w'eggwanga naye bamala bamulangirira mbabuulya Segirinya ngenda kubeera muzibu ojja natuuka ewange mukyala wange oba osanga nga mukyala ali lubuto ate ng'ayonsa noga nti abikola omanyi n'essanyu Segirinya omanyi n'essanyu n'olwekyo ndi musanyufu nnyo okubanga mundese wano olwaleero bannakawempe mbategeeza ngenda kubakolera ngenda kubalwanirira njagala mpuluvinga abantu long abo abatunafuya abaagala otukakkanya kubanga choice ze mwakoze ye choice ey'omuntu omutuufu agenda okubeera nga abakolera n'ekyo mu nnaku zange ekikumi ezigenda osooka Kawempe ngenda gifuula new Kawempe Segirinya Muhammad MP Kawempe North Constituency Ssaabasajja Kabaka Wangale sebo nze honorable nze nkusaba nze woba neetaagira nja kujja ekyokubiri Jose Chameleone nkusaba akalukati ground wooli gende wa president honorable Bobi Wine mu 226 nkwegayiridde ekintu ojja kikwatako bwenna abatuwagidde abawagidde Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo ow'enaalemu atali kidoli mbeebaza osobola okunoonyako ku Facebook Wisdom Kaye Facebook account oba ku page Kaye Wisdom mwebale nnyo kale Hey you guys, get serious. Hakati orambola kasaweddeyo. Nesawedako mujikole namwe. Esawa sigenda kweranyisa okumakya ne